Kwaniriza nnyo omulungi atulaba Delta TV Koli programu ebeera bitulizo nga bulijjo ziba ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 5 buli lwamukaaga nze Nassali. Programu y'olunaku olwaleero egenda kuba nno njawufumuko akatono. Tubaddenga n'ebibuuzo wano eno era mbaddenga mubiwulira abaana mubalabye okusingira ddala abaana bawala. Naye kusaidia abaana abalenzi oba oli awo tubadde tetukiraba nnyo naye nga buli muntu atambuddeko okunoonya ssente ekyayitamu obutuufu tebibeera byangu. Naye bw'obanga otunuulidde abantu abatambuddeko bwe banyumya struggle zaabwe oba embeera mwe banoonyereza ssente abasinga tulabeera ddala nga okutambula kintu kizibu nnyo, ebikolebwa bizibu nnyo, kwegamba akasente konako b'otaddemu ng'otambula olabira ddala nga weemazeeyo oba ng'oweddeyo. Ogenda okudda ne Uganda ng'ebintu byakyuka dda. Bewaleka nga bakulesse bali wala nnyo ng'ate g'ogamba nze bana isina kyefunyemu. Tuli wano eno tuze kukyayako omwami ayitibwa Ssenyonga Harold. Bannaffe bayitibwa ba Harold Travel Consultants. Tuleero program tugikoledde mu kibuga wakati. Tuze nno nga tumunoonya abamu mumumanyi abamu temutegeera bulungi. Naye nga katono nnyo koyinza okumumanyaako nti naye yatambulako n'anoonya ku ssente. Abaffe yakikola atya? Okubanga tumusaza mu office nga atudde bulungi anyirira bulungi netusanga ne wano omurasta akituddemu mu ntandikwa agamba bannange biki ebyo by'owulidde ayogera oluzungu ekimulese wano eno musimanyi kufuna tiketi simanyi ngenda kutambulako n'ebiringa ebyo n'abalala abali mu office eno lwaki nga beesize nnyo omuntu ono yatandika ati ekintu kino eno obuvumu yabujjawa ssente yazijjawa abaffe bwe yagenda eri yakuba ku zino babogerako nti bagenda eri balina ebicukuli byabwe babikubakuba biki n'ebiringa ebyo naye nga ye program gye tulimu tugenda kutunya olugendo lw'omwami ono Ssenyonga gy'atandikira n'okutuuka wano eno we tuli bw'otunulira office gye tuli mu butuufu otuukamu n'ogamba ebyange biwedde ndala bibeera biwedde kikola atya n'ebiringa ebyo awo nno we tugenda okutandikira olugendo lwe olutandika ddala n'atandika n'atula n'agamba nti baneka ntambule noonye ku ssente nkuze nina okubeeramu ne kasente kale ye programu ey'olunaku olwaleero sebo nsanyusa nnyo okulaba nange bwe ntyo neesiimye okubalaba onyumidde mu ntebe yaawo waaw we bali kusiima okay oli mu programu ebintu bizibu nno si byangu ng'omuntu wayinza okukirowoozaako okitegeera so akatono ketukumanyiko otandika olugendo lwo nga tolutandikidde wano kyoga tutandikira awo otuula awaka ogamba nti Uganda kiyinza kuba tekijja kuggwa awo twatutandikira kasooke namusee ku bantu baffe bonna baliyo abatulaba ku Delta TV amanya nze John Harold Ssenyonga Director HTC Harold Travel Consultants. Ebintu byo bibeera bizibu tebibeerangako byangu naye ekisinga byonna what is your dream nature okubeera focused ku ekyo ng'abantu abalala bonna abaagala okutoba ate nga baagala okuba obulungi of course bw'olaba nga byokola tebitambula onoonya engeri endala gy'okyusaamu by'obadde okola olawe nga okyusa obulamu nabwe ekityo nange nali nyina byenkola wano nali mu music industry nali promoter nga nina company bagiyita July Promotions. July Promotions. Nyambira n'ababanda ababi bano ba Bobby bano ba Bebe Kulu bano ba Chameleone bano ba King Saha bano ba Big Eye. Nga tutegeka n'oyita jangu oyimbe biba bingi busi bisala busi ofuna enkuba n'etonya bibamu kasente ne kafa nga tekiggwa nga nfunyemu ne ku bulooni awo nga banjiribya mbihulira ababitegeka bafuna kulonzaawo bwebityo kati nempulira nnyo abantu nga balanga sobola okujja n'ogenda ebweru n'okola funa akasente bwe kati ofuna bwe kati so one day neŋŋamba lwaki nange sigendako eyo ku kampani emu zaali zeeranga nentuukayo nasangayo abantu baali bangi nnyo kitegeeza baali bali mu mbeera ez'enjawulo naye nga tufaanaganya ekirooto bonna oba oli awo baali bazze okuyambibwa mu kitundu kyekimu kati manyi nze ebiseera ebisinga sikoma ku front desk nsooka nennoonyamu ananyanguyira ndabe kiggwa kitya kuba wano soofuna gen information
naye bwe oyagala okumanya details olina ofuna gwe wekola ki wekwata. So nasanga omuvubuka baali bamuyita Ronald mu biseera ebyo ye ne muze ebbali yali 2016 mwezi gwalinga January awo. So omuvubuka ono yanyambako nnyo kuba yali akola mu company era nkakasa kati yasajja kulona alina company ye. So and still my friend yanyambako nemba nga nsobola okukola interviews akasente nambula bwe nkateeka manyo mu companies zitwala abantu recruitment agencies waliwo obuteesigangana bungi kuba bangi basobeza ku bantu ate n'abatuufu gye bali. So ensi bwe tewetambula nange nayinamu akatengo naye omulenzi omutono yankakasa ate ye yali avuddeko nanga nze mbaddeeko nali kirina naye nenkoma nkolereko wano nkola kweno company nambulamu bwe bitambula naafuka mukwano gwange nampisizaawo n'ateekayo ekikono nempitawo. So interview twatandika interview zali za security kuyingira Dubai, Abu Dhabi. Let's talk about the interviews. Interviews zibeera zitya? Interviews ezo mubaamu verbal baagala okumanya oluzungu olusobola okulwogera. What is your integrity bwe bakubuuza oli biki oluzungu olusobola oba olusobola kyoyagala ddala okyagala, are you the right person? Then mubaamu written okuwandiika onaakusobola ne bakuwaayo ebyokuwandiika. Then desert ziba ziraga onaasobola bata okola ki. Then baconsideringa nnyo height. Kati nno nze munange ekyantuka ku height nali muwanvu bulungi naye ng'ate simalaayo nga waliyo abamalayo abantu bawanvu. Kati engatto kyenakola engatto yange nenteekamu ebipapula nenteeka ebipapula wansi eno stocks nabiteekamu stocks nembyambalirako stocks. Inchi ezo bbiri zosobola okwongerako ezo ebipapula zikuyisa interview banoogwa kuba babala centimeters. Era bwe nabiteekayo neyongerako ko oba oyagala kuyita oyagala kola ki egalagana. Jukira akasente kali gestation wakuwaayo dda kaba nani refundable oba ogudde ogwa bibyo. Twasasula $1,500 byonna wamu. Rate ya dola yaliko wansi naye nga twasasula kyenjukira lwali $1,500 ne registration ye yali separate zali mu mitwalo gyalinga 374 around there. So omusajja yajja nampima n'agamba kati jjamu engato. Jukira engato tezifaanagana baagala kupimira ku bigere ebyo naye nga nalowoozeza dda nti ebipapula nyina biteekamu stocks ate njambale nga byojja ebiri nampima naye agiragiramu nga kale neŋŋenda mu written interview neŋŋenda ku face to face interview. Kati ekiddako mu interview ezo mulina okukola kye bayita fitness test. Olina okuba push up, olina okuba sit up. Kati ono omukwano gwange yali yambriefing adda ku bintu ebyo nti bajja kubinkozesa naye mu kaseera ako nga sobola kubayo sit up ziwerezi ziwera 5 era nga push up sobola kukubira 10 naye nga sinagenda mu interviews nga maze okumanya ebinaabaawo nalina weeks nga 2 preparation nendandinga okukera ku road work nenzirukamu nendandinga okubayo 2-3 bwe nyongerezaako sit up bwentyo weeks 2 zagenda okugwa nga nsobola at least okuba 10. Yes. So ntuka mu interview bannange bali wali balandisa okutuyana ku kitundu bali mu musana bakubaawo interview wano kola boti kuba wali kamera we bali kubanga omuyindi alina okukola ki okuzayo obujulizi nti abaana nakoze interview uno yakoze bwati bakoze bwati. Nze mukwano gwange yangaagwe sokodde wali ebbali nze saakubako ku push up saakuba empapula baranga okuzijjayo wali ezabakubye n'olwange ne luyitiraawo ne lukola ki mukama natandika obikola mba ndi awo nga baŋŋamba visa zafulumye neyiyo kweri ku list. Olwo ntoba bino byonna byonna ntoba nga nze mami wange sinnamugamba sina gwe naagambye ate akasente nga sikawezaamu bulungi naye bwe namala okulaba ku visa nenkubira maama nemugamba mukadde wange neetagayo miliyoni egi ndi kiki nemubuuliramu nti biri bwe biti ne bwe biti yayagala amperekere pa ku kampani alabeko
era okutuuka nga bya ddala kubanga nali musumbuye nnyo nampa zino ne zigenda nga amayinzirayo mubiri kale nno nenkwata n'obusente bwange obulala mukama n'asaasira mba newana etiketi bagikoze ki bagimpadde nenyingira Dubai mwezi gwa kusatu 2016 twali munaku z'omwezi nga 23 sisobola kubeerabira so oyingidde Dubai tunyumizeemuko byali bitya mutuukidde wa mirimu gitandise ddi nyingira Dubai mu nnaku ezo bwe nayingirira ng'omusana gwali mungi gwe nali sitalabangako nga wano e Uganda teguliiwo tulatuka ku kisaawe ne tulinda abatukima nga tebatukima ne tubeerawo naye nga buli kitulaba kyanjawulo kitwewuunyisa amaalo nga weegali awo mangi kati munange tuyingira eddongo ensi eyokya byanjawulo si bye byawano kati tuba tuli awo ku airport kavaani kajja katukima twalinnya zi elevators kuva ku airport tugenda gyewagenda tupiikinga munaffe omutatubuzeeko twali 11 tulinya elevator eggalawo lyasigadde wabweru tutuuka waggulu wali emmotoka nga ate alabikako kati kuddayo kumunoonya buto ate nga alabika yaka yamulwa ye kati yaggalawo nga tannalinnya fe ne tugenda tutuuka nga taliimu kaakati tugamba munnaffe omu nga taliiko badde bamunoonyeeko yabula nkugambye yabula bamutusinza nkeera ku kisaawe twamunoonyawo atakola ki naye kati bali yaladize tupikinga nagamba tujja mulaba ajja kulabika naye kati tusooke ffe tukole ki tugende kuba twagezaako like dakika 3 nga tunoonya omuntu gwe tubadde naye nga talabikako ku kisaawe abuliddeko so finally bamuleeta the following day tutuuka gye tugenda okusula twatuukira Sonapo ewaliyo kampu bagiyita Sonapo eri eyo mu Haisna 2 Dubai budde twatuuka bwakiro naye ng'ebbugumu liri wabweru nga toliwulirangako bbugumu ate lirimu n'empewo ekibeera lwadde afuafuwa bbugumu lyokka ensi eri babeeramu esi motoka esi nyumba esi office esi buli kimu esi ofunira obulamu tutuuka tubuuza bwe tunaasula ntwasuzeewa mukiro eyo nga batuleetera obufaliso ndoza inchi 2 obeejja naye ebifaliso giri janjawulomu wadde katono naye kali comfortable kati bannanga abamu ku bondoza baali bamanyi tugenda aba mu 5-star hotel bibalaba ku firimu ne ku TV kugenda kunyumirwa buki bunyumirwa it wasn't the case awo tutandika okumanyira ddala ekituufu wajje tuzze nekye tuzze okukola batuwa room egi naye yalinga training room nbatugamba musoke mubeere wano mupoire awo enkya tujja bategekera gye mugenda okukola ki okushiftinga okudda nti okay kale mwe tuteeka omwo okubeera natandika okutegeera wajje nzize naye I was strong and determined because nali nzize okukola no matter what ng'obuliri bwange obulungi bwe mbadde nebakamu jjukira nagambye nali music promoter kiteeza ntambulira mu bulamu bulungi nalina fancy life naye ku mutima nali maze okukkiriza nti kati nzize wenkoze ki this is it ngazikiriza so twebaka we batuwadde okwebaka ku kafaliso buli omu ekyokwebika oba tewazze nakyo tewali of course but baveno nga tebabagambye nti banange mulina okutwala byakwebika biki omanyi kisinzira kampani ekutwala ne briefing gyekuwadde naye nga ndoza briefing entuufu omuntu agenda ku kyo yali genze n'essuuka ye n'ekyokwebika bw'oba tolinamu ssente kuba ogenda ofuna omusaala weegulira ebibyo gye ebiri ate birungi okusinga ebyawano naye for the start teri agenda kukwata akuwe omufaliso bajja kuwa n'ekitanda olina okuba n'ebyokukola ki abamu balina bate balina jjukira bakuwayo ka upkeep nali nze neetegese bulungi so batuwayo ka upkeep bwewakya ku makya ne batwala ewali abakulu
ne bakwata ebiwandiiko byaffe babetunuddemu okwetegereza contracts n'okutegerera ddala onaze ku kino onaze kuki ku kiri. So waliwo akasente ke musayininga awo ka advance ne bakola ki ne bawa kakuyambako okulyako nga tonnafuna musaala guli omwezi guweddeko kugulako byoyagala mazzi ga kunywa byakwebika bwe batolina. Ne tutuukayo ku kampani ya Power company bali bagiyita Power Group of Companies. Enkeera olwo nga tuvudde ku office twaddamu tusula mu kiyumba kyaffe kiri ne batwala mu Butanda Deckers room mbamu Deckers muyinza osulamu abantu 5 6 4 okusinziira omu asula wansi omulala waggulu w'ekiti sinza ku bunene bwa room. Life netandika eyaddala abamu bayingira abalala bafuluma abalala beebaka abalala bazuukuka. Yes, so kibeera nga buli kaseera kikyuka waliyo shift ey'okumakya n'eyekiro. Kale ndo bwetyo nga tutandika okukola naye mu mirimu gye twakola twatandika okugenda mu bitundu batudeployinga after training kuba basooka kutula training kola kino waliwo DPS ne batusitendekamu okola booti ayise ebibuuzo ebyo gwogenda ku mulimu. Yes, bw'otayita tofuna certificate ne license tofuna. Bw'ofuna license ekukkiriza okukola mu nsi bali so professional, they are organized. Bw'ofuna license ekukkiriza okukola olwo bakudeployinga kuki ku mulimu gy'ogenda okukolera. Byange byali chap because nali kyenjagala nkyagala nga gwonduyisa alina okundaga ekyokukola. So nayita bulungi ne bampa license yange ne ntandika okukola. Nasogeranga ku night shift mu Alonada awo mu residency. Kati nga okero ogenda okola ki kyennyini? Alright. Kakati bw'obanga oli mu security ya Dubai assignment za njawulo kisinzira awo bakudeployinze. So nze we natandikira nali mu residence tingawola ekizimbe kino bw'okiyingidde wadde wali twasalabiwo omusirikale biri waliwo okubaawo wa security ku reception yeyandibalenga receptionist aba wa security ya ku logging in oze gwani ID number watosula okwo ogenda ku room number ki floor ki omuyita otya enamba yeyessimu ID gireke wano amadde ogipicking for security reasons webityo awe natandikira. Ate wenavaawo ne bantwala mu moolo kati wobeera mu moolo obeera awo ng'oli ku standby bakutadde mu position yogenda okavalinga obeera awo abantu bakwebuuzaako lino edduuka liri wano omulagirira kino kiri ludda wa ndowooza wali otusiiwa biraba genda wali genda awo. Bw'olabamu embeera eyinza okuba nga si nnungi olina okuba alaati mangu n'ogenda n'ogistopinga safety kikulu nnyo eri. Zino elevator efunyemu obuzibu fire alarm egenzeeko escalator efunyemu obuzibu ebyo byonna olina okuba nga okola ki obiraba mu position mwoli bwe banga weebiri n'okudirectinga abantu bwe baba balina gye bagenda. So bwe nnyingira mall oyimirira 12 hours duty omulamu 1 hour for lunch nentandika okutegeera ebintu biri serious amagulu gakulumu oyagala kutwala sobola kutuula supervision eri tight camera oli mu kamera simu tebazikkiriza. Walinga ekibuuzo kyange nnyo negamba bano abaana bayimirira like bawulira batya oba olumwa but with time you get used. Ekisinga obukulu oba okola omulimu gwonna olina okusooka n'omanya kikyoyagala. Buli bw'otegeera kikyoyagala kikuwa strength to carry on. Nekyala amateeka gali strict mu buli kampani mbamu supervisor kati waliwo ebitakkirizibwa okukolebwa webagambye kuyimirira olina kuyimirira tosobola kutuula olina kuyimirira paka eddakiika zo zinakola kyo besaawa zinaggwayo then leriva wajje naawe okola kyomulemu kakatono omala okola ki. Katono nnyo kummwe abaagala okugenda ku byeyo ndowooza annyonnyodde bulungi. Ebyo ebintu bya security ebyo nange nali mbiwulira buwulizi naye we nagendayo nga ndaba abantu engeri gye bayimiriramu ne ngamba ebintu byo nga si byangu mu butuufu bizibu. Olina okubeera omuvumu ennyo n'okuba nga oyagala nnyo. Olina okuba nga ogeze n'ekiruubirirwa okitegeera ogumire ekyo osobola okutuukiriza ekyo kyokola ki
kyeweetaaga nti sebo Ssenyonga Harold banafe aba Harold Travel Consultants HTC wow gwe tuli naye nga tuli mu mboozi gwe eyagendako ku kyeyo yanoonya ku ssente bingi tubiwulidde ebintu biganye naye twebuuza abanene abasobodde okukimeekinga bo bannange bakikoze batya ono omwami yakikola atya tutandikira ddala wafuna oba bwe yafuna ekirowoozo ky'okugamba nti kati kantambulemu nooza muwulidde gye yasookera byasooka okukola ebintu ndowooza tebyatambula bulungi kale nange wange kantambulemu ate nabe sayidi eno kinaabeera kitya we tukomekereza ekitundu ekisooka ekiggweredde nga twogedde ku mulimu gwe yagenda okukola bannaffe banene we bayita aba security oyimiridde okooye okoze otya eyo gye yasookera atuusa atya waneeno awo we tugenda okudda naawe twagala obeere n'essuubi ate era okimanyi nti naawe okikola ki osobola okukikola otyo so njagala wano kati awo okuyimirira bategeddewo omwezi guggwako bakuwa kasente njagala okubuulira bannaffe abali eyo nti okwawukanamu wano kanjogere ku United Arab Emirates specifically kuba we nafuna experience yange awo we natandika okukola omulimu gwange gwasooka nga bankozesa era we nakoma yes bano abantu basasula they pay biri mu mateeka gavumenti yakukola follow up ministry yayo eya labor ogenda otandika okukola ng'olready oli registered mu ministry of labor era ng'omanyikiddwa ng'omukozi kadi namba yo kampani gy'okolera era omusaala gwo olina gufunira mu bank why wasigalewo trace gavumenti esobole okuba nga eri sure nti wafuna ki sente zitekebwa mu bank buli omu ogirayo wa bakuwa kaadi yo omusaala we gufuluma ofuna notification n'olyoka ogyayo ki akasente ko gwabo n'okakozesa kyokola ki sibyaga nti twamuwa nga tebaakuwa akasente ko kakola ki kajja kati nno omwezi nkola guggwako mu bulumi kuyimirira si kwangu naye gyokoma okukola mu bulumi n'esente weziwa value akasaala kange kajja akasaala olunaku lw'omusaala wekufuluma wabairawo excitement y'amaanyi siku yakagenda siku lwaluddeyo bulimu abalindiridde akasente so akasente kange bwe nakafuna nalina okukubirako maama wange omukadde anzaala nti mami oli otya akasente ko kakoze ki nkafunye kalabiseeko anti oba wenda okusindikika biseera bye twali tukolera kakadde kaali kamu n'emitwalo nga 65 naye rate yaliko wansi katugambe kalinga kamu kitundu kubanga twali tufuna ddira mu 165 kaseera kano zali badde nga kamu 65 naye mu biseera biri rate yaliko wansi kati kalinga kamu kitundu omukubirano mga akasente kazze kati ngenda kuweereza olwoweereza ewaka bakukole ki bakutegereremu kutereka kukola ki byonna mutetenkanyaawo naye ojjako ezokozesa kuba mumwe mwefumbira okulya bikizo nakozesa then zisigaddewo nosindike waka of course nali muntu mukulu nalina omukyala wange gwe naleka ate namuleka ali lubuto so nagenda nyina ebiruubirirwa ate nga nyina ne famire gyendesewa emabega kati buli lwokola akasente kano olina okukasindika kati ebintu bikyuseemu kati nti oba ne bank account bwoba ogenze sente zo olwaddemba okuzijja kwena account noziza kweno wadde gweziweereza kyalinga kisoboka in fact nagenda ogenda nga nananga account ya DFCU so mama namuweerezangako ezikola byenjagala akole naye zakozesaako nga maama nempeerezaako n'abantu bange famire yange esigadde nenteeka ku account yange naye kati oba ojja zijjayo ng'okoze ki eno smart system ga nti mobile money bikoze bita bizze luki luvannyuma nti osobola okukola account transfer ng'okosa simu yo luli byali tebinakutuuka awo nga bw'oba ozitadde ku account ojja kumala kudda ozejjireko ekirungi nti zibaki safe awo nawo nyinawo akantu awo sente zetuteeka muki mu bank kakati kyantwalira akaseera nemmanyiira okubeera nga mbeera mu molo okukola patrol okuyimirira I got used naye first contract yange we nagimalirako
yali ya myaka 2 olwagimalako nagamba sizaako mukono why nayina okuyayaana mu mutima gwange n'okwagala ekisinga kaawo nze ndi so aggressive if it comes to what I want. I'm focused. So natunuulira embeera, waliwo embeera omukozi gy'abeeramu n'abanga ava ku mulimu kwebaka kuddayo. Nagenda okulaba ekintu ekyo nga kirungi kikusevingira ssente kuba buli otambula ssente weetaga taxi cab okutwala okukomyawo negyogenza ogenda kuspendinga naye ate kinenge kisanyalaza obwongo. Buli obeera mu kifo ekimu n'abantu be bamu bingi byotamanya omanya ebyo byebamanyi kubanga isaako gy'obeeramu. Buli okyusa ku location n'abantu bointeractinga nabo ofuna new ideas. So nze natambulanga ku off day nga sibeerayo omusonabo nga ngenda Deira wewali abasuubuzi, yewali golodi, yewali engoye, wewali buli kimu. So I used to interact with so many people. Nendala life eri n'eri eno nga nkomyeyo mu camp kati nga negomba eriwa wabweru nebuuza nti secondary nensobola n'okumanya nti wali abafuna ssente ddala ennyingi ezisinga zino. So kyanyamba nnyo nze contract erina okugwawo nga njagala ekinene ekikwaki nga ndaba I can make it. So contract yange bweggwako nalina okugamba nti nkitadde saali niwenga contract yange kyanyamba yali egenda okugwako nabawo ebyajjawo bingi nalimu oluteekateeka because nze njagala nnyo amateeka era ntwala obudde nga ntuse mu nsi yonna okumanya at least basics mu mateeka gagitwala. So namali nmaze okutegera rights zange ng'omukozi mu nsi eyo nga ntegedde n'ekyenjagala kati waliwo bakyusakyusaamu awo nga binyigiriza omukozi nze nennekyangiraawo naye nga asizaako mukono nemba nga nfunyewo out. Oluusi wabaawo akaseera ak'okusika omuguwa omukozi ng'amaze okukola akitadde alina ofuna gratuity ne settlement we akasiimo era akaseera ko nange nakafeesinga naye olw'ensonga nali mugezigezi nabagamba kati leba yekimala era nembakangakanga nti ngenda kukubira leba ne bateeka akasente kange ku akawunti buki ndowooza nafuna obukadde nga bwalinga 10 nga 8 kalinga 8 jjukira bakuwa omusaala basic salary wa myezi 2 gye wali wadde ogenze mu vacation then waliyo n'akasimu akakemi akajooba okoledde egyo then n'omusaala gwo ogw'omwezi ogwo kasente kaali kawezi kati akasente kakako nasalawo nkakwata enkyusa obulamu bwange omu nsi eyo mwenyini nga sivuddeemu kati nenjagala nkole kye bayita visa change nve ku residence visa gye mbaddeko eri cancelled ngende ku visit visa nonye omulimu mu kampani eyo nenaabekoze ki empadde omulimu. I needed something better. Awo nasinga okufunira challenges. Omufere ali mu Dubai awo bakugamba omulimu weeguli commission oteekamu bweziti nga tewali omwalozi waayo ne bakuba ze bankuba sente zange ziteekangayo ne sitafuna nenteekayo ne sitafuna oteekayo obubiri n'oteekayo obusatu n'oteekayo akamu ekitundu zonna ne ziggwawo. To be sincere to you sente zange ezo zaggwawo nenkubira ne maama ate ampeereze kuziri ewaka n'atuuka ekiseera naye ng'akooye naye nga akaseera ako nyina okweriisa nyina okusasulawo ensula nyina okusasula transport kaseera kaali kazibu naye ngenda mu overstay eno cancellation visa cancelled visa bwe bakuwa cancellation bakuwayo ennaku 3 oba 6 bwe ziggwako oyingira overstay ate ne kampani eba ekunoonya kubanga oba olina easy okufuluma oba n'okyusa visa oba bakutadde kati wano wadde visa eri cancelled oba okyali mikono gyabwe nga tonakyusa visa oba nga tofulumye ate era bwe namala okulizaninga nasooka nensigala ku kampani nga nzija ekiro nensoba nenyinga nenebaka nga neeyiya ngenda amala nengenda nensikana abantu abalala nenfuna ka bed space wempangisa wensula obulamu ne butambula kati nasaba nafuna emirimu mingi nga bampa offer letters naye nga ndaba tezinkanankana kubanga nfiiriddwa kino I wanted something better
kati awe wali obuzibu basinga okunzibira nga buli wagamba wano waliwo ekisinga obulungi bwe nkibuukira ebiseera ebisinga nga nkola ki nga byakifeero ogenda okulinda visa teriiyo. So olugendo lwange awo nga sinafuna mwe munani okukyusa visa. Mu kukyusa visa awo nalabira obuzibu ate bwe nzija ID ekola bino byenkola kati. Mbuuza mukwano gwange omu bamuyitanga Prosi, ye yali abeera wabweru wa kampani bo baba babuufu. Nangamba anyi nayo mukwano gwange bamuyita Abati akola visa ajja kuyamba mu kizibu ekyo. Nenkubira omwami bamuyita Mulondo Abati. Bwe namukubira nandagirira bulungi nnyo kyenteekeddwa okukola nensasula akasente nakateeka ku akawunti ye nanga nzije ku Union. Awo nga tukozesa bbaasi ofulumamu n'ogenda Omaani mu bbaasi. Visa yo bw'eri fuluma n'odda bbaasi nekomyawo n'oyingira visa empya. Naye Abati omuntu gwe yankwasa ekisooka yali arrogant ng'ate muna Uganda nga tayagala kumanya naye nga nebyengenda musibitegera. It was the first time. Basi yandeke yalina okuntwala ng'alina buwala bwa sikasika. Kyanyiiza nnyo ekintu ekyo. Abapakistanize be banjja ku Union ne bantwala ku booda za Oman. Abati nanyambira awo nenfuna connection nenyingira Oman era visa yange yafuma nenkuba namalayo weeks 2 Oman. Hoteli babawo ekisenge kimu ne mubeera abantu nga 10. Nsegeera mwebaka wansi teri bya bitanda. Biba byakweyiya. Olina okufuna mu nakasente koona ali bakakugwerako eyo woomi. Tolina visa ya UAE, tolina visa ya Oman. Oli awo mu Oman Zealand. So ennaku zina wali kubonabona kwe nabonabona bwe nkomawo nentunuulira abantu abo nengamba naye bana abantu bwe baba basobola okukola ebintu bino kitegeeza nze ndi smart okubasinga nsobola obikwa wano bakola ki naye mbiyingiddemu ntya ngamba tunuulidde kye bankola n'abantu be nasangayo complaints baalina nengamba I can change this story. Kitegeeza bangi bagenda okusafalinga mu mbeera eki yemu. Singa Abapakistan tebantwala ku border nali nfiiridwa sente zange obaoli awo. Naye bo tebali bannayuganda tebanyamba kati nze nenzija nga ngamba kino nsobola okijjawo. Nkomawo okuva eyo sina mulimu naye ndabyo bano byebakola ate nabyo kati njagadde mbiyingiremu ngamba bisoboka. Nakomawo ne visa yange nenyongera okunoonya emirimu. Good enough nenziramu nenfuna omulimu gwa security naye nga gugusasula nnyo mu Giforest. Nga oyo yempanga 2.5 omwezi. Nga ze bansasula ate saagugula sente. Mirimu gye nagula sente zonna baazibba ne ziggwawo. Guno ngufuna nga teguliko sente gye nsasudde yalinga nga Miracle. Bankubira essimu gye nali sisuubira. Ngenda okola email gye bampeereza nga sigisuubira nga bampita ku interview. Ng'omulimu gufuuse omuki? Myezi nga 6 omulimu sigulabako. Nakyusa visa emirundi egi 2. Naye ng'olwo nfunye mikwano gyange gye mbeera nagyo nga nfunye kampani. Era nga tusharinga bo balinga bakola naye nga bafuna akasente katono. Akasente katono ke bali bafuna nga bakasharinga nange nembeerawo. Era mikwano gyange egyo nagikuuma until now. Nemba nga njino. So ntandikira olwawo nkomawo nnoonya Abati ono Mulondo mugamba naye nyinza ntya okukola bino byokola. Angamba kisoboka ojja leeta ngompe nze nkwe commission konza osiwa binjigirawo kati customer mbafunye nti omanyi mubera bizibu Katonda akubeera ku mwanjo. So waliyo kyaki balokole basaba biki nalinga nsaba ngambira abantu abalokole nensaba kitegeeza ofunye family endala y'abantu abangi nengamba wano ntandikirawo ngamba abantu bensaba nabo nti nange ebya visa nabitegedde bajja kumpagira. So bwe twagenda ku kyaki nga ngamba abakyaki bannange natandise ebintu bya visa nafunamu ka briefing okuva Abati naye kati kitegeeza ngenda kukalinga burden okukwata sente z'abantu nzi transferingire omuntu gwe sitamanyi nawe mujja. Kati awo nga nyina genda nakukkiriza nengamba nti omuntu yenna anaakola olina okutekinga risk. Mukama yanyamba omuntu gwe nasooka okukolako nali nsula ne mu room naye omulimu era yali agugabye walala gwa visa change. Visa nebula ticket nebula emufulumya nga olubatandise air to air nga tekyali bya bbaasi mwena kozesa nnyonyi. Naye nze omusajja nga Abati ngenda omukubira ngamba ennyonyi weeri nina ticket. Bano bagamba nze sente muzimpe mbawe ticket. Ne bazimpa sente ze bampa nga nnyingi okusinga Abati ze yansabye. Ngenda okubawa ticket nga nfisse emitwalo aga.
gwekyo kimanyi nagamba guno mulimu sikukola ki sivaawo naye bawa tiketi omwana n'atambula bulungi oli byaŋŋamba biŋŋamba bino byebambuuza nzira bbali ne mubuuza nanziramu ne mbagamba kati nenako okuba nga nfunye omulimu nga naye part time bwe nfuna yampadde bwentyo ono kye namukolera naye n'agamba munne ne munne n'agamba banne ate nga nsaba nabo omukyaki nagamba omusajja abikola abimala ate byangu omusajja yankola bulungi nnyo Albert kuba yampanga obwangu abantu baagala nnyo ebintu ebyanguwa ate nze neleeta ease nti olw'omusana omungi abantu omu tebagala nakuva mu nnyumba zaabwe ayagala service emusange ku ddo kati nze nga nja kugyewo ku mulyango nkime ssente byoyagala mbikutere ku simu ku briefing ogenda okola ebyo oyagala visa ye mpa passport copy n'akafaananyi sente kanzikimaawo kyampa nnyo abantu kati nange nenfuna strong touch ne mukwano gwange oli kati nentwala obudde bwange okuyiga ekiri extra ku bintu bino nembitegeera kati ate ne kampani eri ya Giforest wempeera omulimu nemba nga nyina emeka nga nkola mu security yange ate awo ngandika weweevu nali mmaze okumanyira ekisooka ekira nagambye eri gye natandikira nga kisobola kuba de sit up 2 oba pressure up kati fitness gyondaba naye olwaleero passion nagijja eri saayimiriza kati ngenda otuuka awo nga ndi fit nnyo ate nga ndi mulala va ku bino kati bye tuliko olwaleero wali nga ntaddeko ne ziri embyo medi akimanyi nga ndi muzibu kati nga byanguwa ate nga nkola ne bino naye nga bambi challenge enfuna si omula bulungi era Giforest bwe mpa basukira ne banza mu mall mu Abu Dhabi mall abasinga bakimanyi nze nga mbeera ku duty yange nkuba kasale kange nali nnyo mu traffic control kuba nali taafu nkugamba emotoka tuyigina yita wano gwedde eridde eno nga kyekyo batya nnyo abaddugavu naye nga abantu customer of course olina okuba smart enough olina okuba mukambwe naye nga tuli mukambwe nnyo okangamu naye ate nga tokisussa kuba eri nsi yaabwe kati mu kaseera ako nali nga nkola awo mu traffic mbeera wabwe ng'otuuyana budde okola night shift naye ebbugu mubire otuuyana empale zituuyana engatto zonna ne zitoba naye nga gwe mulimu naye nga bakasitoma bange bansangawo awo ko gwe omulimu ne bampa ssente zaabwe ate za visa ne banneesiga nenkola emiki emirimu gyabwe kale nno nagenda ngaziya idea nenfuna ne connection nengatta n'abantu abala bangi ate awo nga mbeera nawabweru ebyomunda nabikowa saddamu kubeera mu accommodation nga nepangisiza na flat yange nze sabulatingako n'abaki n'abalala nembeerabeerawo mpolampola nenkola bajja nemba receiving abamu ne basula ewange bwebityo nengenda nga ngaziya ekintu mpolampola kati natuuka ekiseera ate nga bampadde ne location etali yakwemirira nga yo kulisa buti eyo ayitawo British school nga tubeerayo kiro obeera otudde mu kisofa weeyagala weeyagazi olinayo n'obudde obuwummulamu ne webakayo 2 hours ka wifi kyekyo so nafuna obudde bungi okustudinga ebintu byange byenkola okuwa bakasitoma bange obudde nengenda nga nkikuza contract yange yegenda okuggwako nga nfuuse bize nga sikyasobola kukola mirimu emeka olwo nga ne covid yayingiddewo so nafuna challenge mu kusalawo nti omulimu nfokasinge ku guno oba nsigaze bibiri era nkugamba nasukwa neninga contract eyo visa yange lwefuluma ate nenekyusa nenkansoling nga mpulira ekintu kiŋŋamba olaka olina ekizibu tolina kulininga naye nyina mukwano gwange embeera naye nemwebuuzaako nemugamba mukwano tukoze tutya embeera eno eriwete kati ndi wakati wabutetegerera bulungi decision yengenda okukola eri hard njagala kusuula mulimu guno akasente kalungi nyingi employee of the month kasente bampa kali extra nga kyenkola nkitegeera kasente naye nga nti nga ndaba nina okukolako kimu neerekerezeko kiki kimu nenkola hard decision and it was the only way kutaako kimu concentrating ku kiki nti omulimu oguli official nfuka freelancer era awo wennyini bye namala okukita neŋŋamba kanzirekeko olwo emyaka gyetolodde egi ŋŋenda mugwakumeka mugwakutano siddangako waka neŋŋamba kanzireko kewaka challenges ziba nnyingi lwaki
buli lwogamba kokyusa ove ku ddala lyobaddeko ogende ku ddala emiguwa egikusika okuzza wansi mingi abatakukkiririzamu bangi abagenda okuwagira batono bwe nali nkyusa okusooka nga ndizayininga mikwano gyange gyaŋŋamba gwe ekigo olina amalala mangi ffe tubadde wano emyaka era tukyaliwo kali mukasaswa bunyi biwe tuli mirimu eyo gyogenda waki tosigadde myezi 6 sirina mulimu nga bagamba olaba twakugamba naye nze ngamba kimu I feel there is something good for me I'll make it if I didn't make that decision nandibadde sikola bino byenkola I feel so sorry nti mikwano gyange egyo n'abantu abalala bakyaliyo mu mbeera eyo ku musaala ogwo gwe baalinga bafuna nkakasa ne baba bafunye sente balina okujja ate bafune drawing plan kati tukoze tutya kyekiddako business ki ntandikiddewa which is very hard okutandika ekintu ekipya kati kiba kirungi nnyo omuntu ali ku kyeyo bw'abanga akola sente ze afuneko n'akadde akakomawo kewaka interacting n'abantu abali eno amanye ekigenda mu maaso ate neyo gyakolera alabe ekitambula muki mu maaso bwe nandi kugamba ku akawunti wali nakugambye tukola sente nga tuli ku kyeyo netuteeka ku akawunti sente ezo zibeera dormant bo be bafunamu kuba baziggyako omusolo gwabwe excise duty n'ebirala ate era bo bazikozesa kuba ziba ziwola abantu nezikola ebisigadde nezitabagoba naye gwe tezina kyezikukolera zibeera ku akawunti ziba tezikola ki magoba ndowooza omuntu yali badde nga akomawo keeka after 2 years oba sente ze zakoze n'abaako kyazitegeerera like to invest that money nze kyanyambako mu kaseera kugenda komawo after 4 years nengenda mu mwaka gwa 5 nenkomawo keeka nindola abaana be naleka wano ng'emisinde bali kujja yiriyiri naye sina dakapoloti sina nyumba nti yeeno of course tosobola kuba na nyumba olina poloti naye ng'osanga omwana yazimbye ewuwe wadde bisenge 2 byani wawe kati jjukira nagamba nina abaana benali naleka tabani wange Bolton n'olubuto olwo naye muwala wange bamuta Skyla kati mukyala mukulu anfumbira ne kachayina ennywako so ate newe nakomawo ye nga mpita anko tamanyi nakumanya nti nze dadi we you know so ebintu ebyankosa mu mutima gwange kyoba bwe naddayo nengamba no kati kankyongere muki amaanyi kyenka so after this 4 years okomawo okomawo nomala tenoddayo nenzirayo nakomawo nga olwedde kati nsazeewo nkole bino byenkola nkomyewo kewaka nzirayo nga aim yange nzizeeyo okugulawo kampany e Dubai nali nziruse emisinde omuntu wena gyali tasobola kumanya nga ne sente zenina tosobola zinsuubiriza lwaki mu bulamu bw'ensi eno beera ne discipline ate financial discipline kikulu bw'obanga olina pulaani yo ng'olina kyobala mu bulamu bw'ensi sooka okitegeere ggwe naye oyo omuntu ali munda mugwe bw'obanga weebuuza ku muntu omulala mubuulize mu second person ajja kubuulira ekituufu kyawulira ku mutima gwe bw'onamubuuza direct agenda kugamba ng'alina kyeyerekera oba okugamba ekirala nga si ekirala badde akugamba then gwe osenga ejjo gyemu kyowulira ekikuzimba funa so ezo challenge najja nziyitamu n'abantu bensisinkana ate era n'abantu bangi nnyo abajja bampa amagezi bw'obanga oyagala okugenda mu maaso find problems bw'omala okuzuula ebizibu ebyo look for the solution money is made from solutions to the problem buli kyokola lidio lala ku Delta kokola jangu mu media gamba obuzibu mu media buliwa find that problem bw'omala okulaba ekizibu find a solution to the problem nze nayingira mu eno industry to find a solution to the problem nasooka nenoonya weakness ziri mu industry ebituli ebyo neŋŋamba kati nkoze ntya okubanga nze mbawanjawulo obunafu mu eno industry buliwa kiki nsobola okukola nekibeera different na focusinga ku ekyo si ku sente sente nezigoberera ekyo nkomawo wano ngula poloti yange yasooka
nali nagitagetinga dda jjukira kaseera kali kembadde mu bino ebintu nyingidde bya banking ntegedde account wano mu Dubai ogula bwoti nenkola kabaita kagola account nga nsevinga busente bwange bwa visa mpola bwenkoza amagoba ng'ekirooto kyange kyagula plot ya milioni 10 naye nga ndaba nyingi ekitegeera so nkoma wano plot gye nasooka ogula ali ya milioni 10 exactly ebipimo bye nali njagala ne sente era nengamba okimanyi emyaka savings sente zange emyaka jukira nagambye giri ebiri nasooka okola gyafa sente zange ziba zafa ne ziggwawo noka naye manyi nagamba kugula plot ya milioni 10 era yeeno nakoma vacation nakoma nga nina nekyenkoze eki nekyengula naye nga nina sente enyingi nnyo bona ze batasobola kumanya olwo njagala kuddayo I invest there sente zange zinvestingewa zinvestingeyo era mama wange namusibula bulungi abaana bange balabyeko nengenda ngenze ndi focused nnyo jukira tuli mu covid awo phase ziyite eno bagaddewo eno bagguddewo kino kyo ngenda kikugamba butuufu bwakyo yali covid times yakyusa obulamu bwange covid yankosa no awo wenyini ewaali okunyigirizibwa wewaali transformation weewaawo biseera ebisinga at the end of the tunnel there is light always why wano wakati wabaawo enzikiza you have to keep going you have to keep pushing ebizibu bibaawo awo wakati kati biba bingi se bitono enkokolo ezikuba ziba nyingi si tebibeera byangu naye awo wenyini wabaawo omukisa nze awo mu covid wewaali omukisa gwange lwaki tiketi zaali za bulumi ng'okufuna tiketi si kyangu nze nga byendimu singa nze noonya ngifunye ntya njiguza ajagala sava ku media nga nyina okulangira abantu ku whatsapp biki facebook mbanoonya nentunda nga ntunda kiri expensive kuba kaseera kaali kazibu oseera kyolina then ewalala wenfunira abantu batya bisinga kirungi okuba safe naye studying ekintu nga gwe wetegerere olina okugenda extra mile nze abantu gye batiira okutambula n'okuinteractinga n'abantu mu covid nze ate nali nombaga n'abantu nga kitegeeza abantu bakyaye bannaabwe omuntu yakyaba muntu munne naye nga ate wali abeetaaga service kati nze nawaayo nasalawo sacrifice ng'obulamu bwange n'obudde nze ŋŋende mbere n'abantu so nga kinyangwira ogendewo omuntu alina akyeyeetaaga nenkimuwa nze nenfuna ki nange nenfuna kyeneetaaga alright kakati mba nakaddeyo emyezi gyalinga 6 ntuuseeyo mba nakatuukayo emyezi nga 6 nzizeeyo ebintu bitambula balwera bange bayisaawo tugenda kukola ki mbeebuuzaako tugenda kuregisita nga kampani yaffe akasente nkayinamu nkole nga nina kampani sente nali nzifuna already nga nina sente era nga buli aninaanya ali mu bulamu bulungi kati nasooka nendowooza one day neŋŋamba lwaki size ewaka nenkola bino omutima omulala wali tewasingika sagala kulimba naye ebiseera ebisinga katonda asobola okusindikiriza ku lw'obulungi bwo nga tomanyi you know what happened olunaku lwakya lumu bwe ruti buli kimu kyange kitambula bulungi waliwo omwami omu nali namuguza ticket nga yabbanja yali mukwano gwange mbanga nayita nga tampadde sente zange kati mba ndi waka olunaku olwo nga mpulira olusuja lulimu olunuma ndi waka jukira nali neekoze solo ndi free essimu evuga mukwano gwange omwankubira ngamba janguko wano gundi agenda nakukuwa nesente zaŋŋambye azirina jangu otusinkana tuba n'obufo waffe tulina abamanya ge tubuyita obuyembe obuki abantu bwe bapeningira ne beekuŋŋaanya ne babinga fan kati mukwano gwange oyo omu yali mu kifo ekiba bwe kityo ewakuŋŋaanira abalala ampita naye nga nabadde waka nze nywamu ku kenge nanyweranga nnyo omwenge gwange waka oluusi nengera nesikana abantu gugatta abantu by the way naye kiri gyoli kikyogukozeseza bwobanga ogunywa bantu kibawa meetings so nve waka wange nayinamu ebox yange nambya eke mu fridge
naye tegenda bulungi mpulira olusujjasujja ngenda bakyali wange nkime ssente banaakatula bwe nti nga mpulira bakuba olugi balusamba nga bayingira bwe bayingira nga abasajja baswati swati ogimanyi oba ogira ku firimu swati nga bayingidde bwe bayingirawo batusaba ebyogera of course nalina buli kimu ekyetaagisa netubiteeka ku meeza ate ne babivaako empingu ne ziruma. That's it. Abantu bangi balina ebintu bye batajja kubagamba, but I have to be an example and I have to tell the truth to the world. Ngenda okufuluma wabweru olutuli ku mpingu batusibye, ngenda okufuluma wabweru okutunula nga si ffeffekka wabula abantu bonna abawo mu kitundu baba bakutte neŋŋamba okekijja kuggwa maybe bagenda kusaba ebyogera, maybe balina gwe banoonya, something like that. Nze nalina mulwali nga nkusika nenga omusirikale soka onkoleko okubuna obuntu obukola ki obuteewuluze bunnuma bwali bwa plastic. Omusajja yali si mubi najja n'anteewuluza kati mukunteewuluza anteewuluza nnyo of course nga mikono gyange nsogiyisaamu nali nsobola okudduka kuba ndi muddusi nze muzanyo gwange gusinaba okunyumirwa njaga nnyo okudduka ate mbira empanvu nze ndi muddusi wa cross country so nali nsobola okudduka naye tewadduka no ensi eri freeway ndowooza buli kimu kiki kirungi siiri muzi wa misango siyina buzibu bwonna kati babatwalawa neŋŋamba oke nja kukyehandolinga kino n'abantu bala bangi tuvaawo batuteeka mu baasi si emu si bbiri si ssatu si nnya si ttaano ejjula yekolaki yegenda ate nga nyingira mu kifo ekyo nafuna instincts ogobereranga nnyo omuntu ow'omunda nempulira nga there is something wrong naye nga sikitegeera nendaba emotoka bw'abasaidi nenga naye ati banjagaza kinze nga sibatya so batukwata awo waliwo ekomera lyawo kumpi poliisi eriko nekomera batutuusa awo kumpi okuva bwe twatuuka awo nga wajjudde ekitegeera yali operation nga bakwata abantu baali bangi bali bakwata ne bagala tugenda kweyongerayo bwe tweyongerayo ne bavuga nga tugenda tetutuuka ngenda okubuuka bwe nti nga nali ŋŋenzeyoko nga waliyo komeredde ne liri eyo nga gye batututte so ngenda okulaba nga ntuusa awo siterusaati tuli bangi nnyo kati nga ne bannanga abali munda mu basi basumuludde of course kati nze jjukira nagambye banteewuluza naye emikono nsogijjamu era nze nali sirimusibe nembujjamu naye okuyingira baasi nze nga siina kati obuntu bwabasala nga bwayingidde emikono bwe basala mikwano gyange mbamanyi badde nabo neŋŋamba no kati buli omu bamukwata n'ebintu bye waliwo omukwano gwange bali bamuyita bob yalina ensawo ye ya laptop bamukwata nayo kati ensawo ye ya laptop mwalimu nairokata nembuuza nga alina ekintu ekiri shaapu wano ko bob nze nyina nairokata mu nsawo yange nenjijjamu nensala obuntu bwa plastic nga buno bwabusiru bakozesa ba state council nendani bwe mbusala bulemu ne mukola kati ate okumanya nga omuddugavu wa wano mufu nnyo basi omuntu asobola okusiba nga akusibye bwongo lwaki nti newe nasobola okubateewuluza abamu ng'emikono bagizaayo emabega nti nno tebatulaba nga twekoze ki naye mbabuuza nalina omusango ffenna obukosi tewali so muvayo mutya eyo ovaayo otya tuyingira eyo tebyali byangu ebintu byakyukirawo tuyingidde byetubali tuyita ebyangu nokusanga nga obupingu bungi nnyo bwebasaze buli awo kitegeeza bangi byebakutte edda tulaba engoye bazitugiyemu batuwadde uniform twambadde nga babiri byali bya bbulu twambadde obulo oba walaba prison break nga tuyingidde sona
okutuuka nga abasajja bali eri babateekeyo mu safe house si mukomera. This is a true story. Batuteeka mu safe houses. Ffe tetwalaba ku mulamuzi, tebatusalirako musango nti guno, tetwakolako ku statement. Kabulo tuterekeeyo. Byali biseera bya COVID. Bawoza social distance mu kino ne mu kiri. Buli kiyumba batuteekangamu 68. Ogenda okumala okukunganya obuyita obweno n'oweri n'akuddamu n'oweri ng'ebiyumba bingi babiteekeeyo. Nga tuli abantu 600. Nga batusiba empingu ebigere eza ddala kati n'emikono. Olabako abasirevu. Ebyo babitukola. Watali musango batugamba nti guliwa. Muvuddeyo ddi? Buli omu yavaayo mu budde bwe. Nze navaayo after 60 days. Namalayo emyezi ejja. Naye mu kaseera ak'okunyigirizibwa tokkirizanga okuluzinga kano. Osigazanga obwongo. Kati nze nali mukomera. Nengamba bannange twasukka ne tulwanagana ne beekuba. Ne mbagamba mutunule nga temunakola kintu kyonna, buli omu atunulire munne. Wano ekitugatta ffena tuli baddugavu. We are all Africans. Oba gwavuddeyo, oba oli wa Libya, ono wa Nigeria, ono wa Cameroon, ono muna Uganda, oli muna Kenya. Tuli ba Africa. Temuli muntu mwalina. Ne mbagamba this is racism. Mulekerawo okulwanagana. Tugenda banga batategeera. Tuli mu track etya? Ani gwe basalidde omusango ate wali. Naye baali batuwadde ebyokwebaka ebyokwebika emmere bagireeta mu budde. Naye nga teri kuba simu, teri kubalambula. Of course abantu baba bakunoonya, abantu balowooza abantu baba babuliddewa. Nga batutaddeyo. Simba zitugyeko buli kimu waleti. Tubuuza abasajja bajja ngo tulambulako bajjeno bakkano baani buzibu ki mutuvunaanya ki nti naffe tetumanyi. We don't know. Ne batusiba tubeerayo. Bannange nalaba mukwano gwange ombamuta Richard ng'agenda kunfaako. Richard yali mwana omu ku be naleeta kubanga kugambye bino bye nali nkola. Mwadde visa, mwadde tiketi, azze mu lumu yange mwabeera. Kati akomawo ku mulimu mugamba ajja mumperekera okukima essente bankwata naye. Yakafuna omulimu gwe. Tuyingidde ffenna ekkomera. Kyannumiriza obulamu bwange nempula nga kinnuma. Yalituuka nalaba nga kindya naŋŋamba saagala weebonereze ku lwange. Eno yabadde entuuko yange. Yalwala COVID n'amyuka eriiso nga liringa akantu kano. Nga batudde mu kiyumba kimu eddagala baleeta panado bamuleeta kiro mu katimba mwe bamuyisa bwe bati nga baweereza empologono. Ate nga mubale gwe baleese bwaggwawo atafunye amanyi. Kati nga nyina okuteekawo ekibuli kuba takyasobola, nyina ogenda nwanira eddagala nsobole okujjanjaba kyali wange aliwa. Ali wano. Yamala nawona. Of course yawona waali mulamu. Era gwe basooka okuzza. Batugirangayo mu phases ne batuwa psychological torture. Tewamanyanga ani ababatutte babe batutte. Babatadde, babaziza waka babasse. Tubeera mu mbeera eyo. Naye tebatukuba. Naye ng'enjegerezo kwetulira ennaku ezaasooka. Paka bwe batukakkanya kuba baali batutya nabo. So nze waayita emyezi 2 bandi awo bayita erinnya lyange nga tukendedde. Naye olunaku lw'enfuluma nze ekkomera buli omu yakaaba kuba ali mu kkomera. Because nze nali nfuse nga taata. Twezzaamu amaanyi tusaba, abasiraamu basaba, abalokole basaba. Nze nga ndi wa mpisa. Okuleeta empisa embi gwe nze okakuza wali ebbali. Nga twogeramu ebigaana ng'enkola endala ekola ki? Twabeeramu, obeerayo. Naye mu kunyigirizibwawo toluzinanga obwongo. Omuntu akusibanga omubiri nga takusibye bwongo. Bampayo chance ekuba essimu. Nze omu kubalira kaba kuba essimu. Bansiba enjegere emikono n'amagulu ne bantwala wali essimu. Bi call box. Nenkubira mama wange yatandikira okukaaba. Ne mugamba mama okabira bwere tutawana kukaaba wadde dakiika. I'm fine. Era nzija. Nanga tubiwulira tubiraba ne muga kasito mpulizaako ndi mulamu. Nzija. Naye ekisinga okunyigiriza nze nagaana okukkirira nti ndi musibe. Nagamba ono mubiri gwe guli wano so akutambula. Sente zange ngambe nali agenda kugulawo kampani yange ziri ku account. Ezenjawulo nalinamu ADCB Bank, nalinamu MSNBD Bank,
ina ku mobile money naina sente endala enkalu zentadde mu business benkolagana nabo. Era njala twala kaseera kano okwebaza abantu nga Patra baaliwo, waliwo Jojo, waliwo Remy bayimirira niba omulimu guno gwasigala guflowinga. Jukira abantu batandika kutumanya ku social media ani amanyi ono omuntu batuweerezanga sente nga tebatumanyi balowooza wamubbye biseera tena fuluma toliko ku ssimu tomuddamu basobola okunoonya abantu bonna buli gwe bawuliriza nti ono tulage receipt oba proof of payment ne bafuna service kuba system baginako access. After 60 days bayita erinnya lyange bwezaawera ennaku 6 bankwata nga zakawera ennaku 6 nga nzizeeyo bweziwera ennaku 6 era nga ndi mukomera ne bantu ngenda okulaba mpita erinnya lyange nemanya ndi kati kuddaka nfuluma abaana bakaaba bakyali bange buli omu alina kungera mwenyise mu mutima musajja akaabira mu mutima ebiseera ebisinga nembasibula nempita ku biyumba ebirala olwotandika okulaba firimu eyaddala nga banno ddala gye bali babasibanga tulina ebirevu tulina enviri tulina enjala nga tuli bakyafu naye ngaomutima gwange guli strong. Netugenda ku reception wali engoye zaffe ngendo tuka nga batezirina bazigaba nga totebiriyo bakugamba yambale kyosanze jukira kizibu nnyo oluso kushalinga mu kyotamanyi naye ngo tugenda kufuluma bwerera ate ovuluye komero girekawo naina 2023 mu wallet yange bankwata nazo nenjia wallet yange bazinziriza nga mweziri simu zange bazinziriza buli kimu nga kiyoke nenfuna byennyambala mwawo naye waggulu onagaana okwambala ne banga bagenda kunzaayo ne bagamba nzizeyo ne bandeterayo ki t-shirt ekipyawo ne bakimpa ne tufuluma nekaaba nenjigire ne ziddamu ne ziruma ku mikono n'ebigere paka ku Dubai airport ne batusumululaawo ne tuyingira munda ne bakola bye bakola nga nze njagala kimu kubeera free nkwate ku ssimu yange sente zange olwazaako essimu nkebedde essimu yange account jiga zibeera online nkebedde account balance nga tezigguka omutima guba gukuba oyinza okufa neŋŋamba kati mukama akirese naye olunamu 2-3 zino kati olwayingira airport went mu duty free nenkwata ATM zange zalimu wallet of course nenteekamu eyasooka neganga nenteekamu eyokubiri nesoma nenga kambenga jjayo nga nsobola koma ku 15 okujjayo nezivaayo nengamba waawo naye nga ate nyina koma ku mutwalo okujjayo kati nga kitegeeza bwenvavuddeyo ezo nnyinyo zembandeseeyo akitegedde nazo nezisigalayo nengamba bwenabaana ntuuse sinavaayo ebyo nobirawo zenajja mu nnyonyi nga sinzajja sibitegeera ntuuka Nairobi ku kisaawe kya Nairobi era mu duty free ngenda nteekamu kaadi yange nensooka neze Kenya nenziyoola paka ku limiti kuba nalina sente nyingi kyantwalira ennaku eziwera okukkiriza zino sente ezimu zikyali zaani zange kubanga nalinanga okujjayo wano nga nkoma ku bukadde buna nga bunaku mbeera ku kya banka kugenda kujjayo nalina milioni nga 8 almost naye nga nina kujjayo mpola era ezimu ku kaadi yange emu zo zagenda completely nenfunako zena akaseera kukanyamba nnyo okumanya abantu bange abatuufu emikwano emituufu na buli omu kyali buli omu yali ayogera kyayagala ate era bamanyi njabise nnyo era nze bantu balaba okumanya nti nina sente zensobodde okuba nga ninawo nasooka nenteekawo embeera nti buli kimu kimpeddeko nsobole okutegeerera ddala who naye nkugamba nze olunaku lwentuuka entebe enkeera nga n'enviiri sinazisala nga noonyezawo ekiddako satunulira kintu kyonna nagamba njagala kukola office ngiteekawa saava ku kirooto kyange saaluuzinga ekyo kye nali nsuubira okukola wadde nebena nali mbiyiseemu era bwe najja natuukira ku kino ekizimbe kyennyini wetuli wennyini naye waggulu bwe natandikiraawo waliwo omukwano gwange Michael already yali yagguddewo kampani ye naye nga bitandika butandisi nangamba no tukolera awamu
tukole nenkola wano nenakola wali bwe nagenda nzira mu nomo neŋŋamba no kati this is HTC nina giteeka ku billboard nenteekawo omulimu negukola ki naye jjukira bino byonna mbiiseemu lwaki still nkyakola emirimu gyenkola. I encourage people to visit, to go there, to do everything. Buli muntu alina story. Buli muntu alina olugero lwe. Ate kali akaseera kaali kange n'abo si kamwe ki nkuzaayoko emabega wali ebintu bingi byogerwa abantu abakola we bati abantu bakola bati si buli kimu nti kituufu naye nga n'ebituufu bikola ki gyebiri so omuntu yenayina ayagala okukyusa obulamu gwetandika simbula ebigere byotambule Katonda ajja kuwa direction gyakwagala nze bwe nakwata ebigere byange n'embitwala eri nenkomawo ate nenzirayo enteekateeka yange Katonda yalaba nga tesaanaawo no esaanaawa kitegeeza bw'oba olina okusalawo okwo ne Katonda alina okusalawo kwe era sejjusa n'olunaku n'olumu ku byantuukako nowe ebyali birooto byange tebikyali wabula nina ebirere biki ebinene bikola ki ebisinga cause bwe namala okukola ng'omwaka gumu nga nkomyewo nengenda mu bondi okufuna my first car you know yali motoka ki of course Kawundo alia nenjira eri ku UBL brand new nampya sabuga motoka nkadde my dear akigedde nina maka gange wande nja kukyazaako daliko gate maker biri n'ebintu ebirala mapoloti biki nsobodde okubanga obulamu bwange ntereza so singa ate nasigalayo nalibadde sisobodde ku sente zange ezikosa nalibadde nzikola ki ne bwe nalibadde nziina so omuntu enaali ku kyeyo bw'oba olinako kyokozeko sokoddeko ekobeko kyokola ki ne wano waliwo sente ne wano waliwo enkulaakulana you can move forward because bwe ntunuulira abantu bonna benakuba nabo ekyeyo simanyi nnyo naye sikakasa kuba nti tukyasobola okuba nga tuli ku level eyo kutwali fenna no so I encourage them also kwata kyolina ng'olina eddembe eryo nze saakola mu ddembe salina decision naye bwe bakyasobola okukola decision you can still come back and invest your money here ebintu bisobola okutambula naye kyala tulina okuba creative tutondewo emirimu okusinga okugenda okunoonya emirimu someone who is paying you for the pay slip that person is paying you to sleep you working for that person naye bwe otandika okwetegerera ebintu you challenge yourself. Every time you get better, your pocket gets better. Okay. Shafiki chichi. Isanyo tuyanze. Genga tumaliriza. Bwetogera ku Harold Travel Consultants. Omuntu asubire ki bwatu wakukine ekizimbe nga kunoonya kiki kyasubira waneeno. Harold Travel Consultants of course fe tuli mu bya tours and travel. Njagala tiketi, njagala visa, njagala hotel booking, ngenda mu nsi eno ngenda mu nsi eri wano obojja fe tukimala oba ogenda mu UAE ngenda katikata tulina visa za 1 month one day manji kuwadde genda olambuleko Doha World Cup yaludda batuukayo werabireko air tickets ennyonyi zonna all airlines tukutuusako service naye oba tozize wano kasi otutuukako ku simu oba ku WhatsApp oba wonna wonna osobola otutuukako tukuwa empeereza affe naye oba tutuuse banjagala visas visa tulina nyingi ate tulina n'ensi ezi visa free nyingi nnyo Uganda ng'osobola passport yo tiketi tukugambye abeeramu ne yellow book kati wano ojja kwetaaga insurance hotel booking kola ki genda ekintu ekyokola naga nti ffe tuli ba travel consultants our consultation is free of charge omuntu oli waddembe okujja n'otwebuuzaako badde njagala kukola kino njagala kugenda wano nkoze ntya ne tukukubira toki tulina airport pick up and drop off basajja we bali awo nga olingera omukulu oli atudde wali department yagikwasaganya bulungi mukulu Medi of course abeerawo mu budde n'abalala so bintu bingi byetukola ku document attestation bantu bangi bali bweru amanya nti olupapula lwange era sina 6 bwengenda nabo banfunye obulimu nedda gy'obeera oli ebiseera ebisinga balina kye baagalako ekyenjawulo kibayita attestation ebiseera ebisinga tasobola kyekolera nga ali bweru naye ffe tusobola tuweereza olupapula tulukoleko foreign affairs tugendeyo tugende ku embassy
tumalirize ffe tulukuweereze luddemu lukole ki. So tulina services nyingi nnyo ezigwa mu kuweeritya eryo. Ensi yonna yonna weeyagala okutuuka mukadde weeyagala okutuukirawo ffe wetuti okwebaka twakuteekako ebbali gwe kase essimu eba eyiseemu service oba ogikoze ki oba ogifunye. Simu zaffe nazo tujja zibaawo nabo tuwadde akakisa nazo tuzibawe. So twagadde tuli wano ku Plaza Rome Street wano Nakasero wetusangibwa tuli ku level 3 T12 linnya ku level yokusatu office number T12. Esimu zaffe 0770603069 ya MTN ne ku WhatsApp tubeerako nnyo. Tulina naye 0758664731 eyo nga ya Airtel mukwano gw'abangi. Ate era tulina n'essimu zaffe endala ezebweru okusinza mu nsi w'oba oli we tuba tulinayo aba agenti baffe n'accounts ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo ekikwanguire okudipositinga ssente nga gwe bw'oba olabye ku akawunti mu banka oba mobile money. Okay, yo mwami Ssenyonga Harold. Gye twatandikidde oba ng'obaddeko oba obadde toliko ng'otusanze wakati si byangu nnyo omuntu okuba nti akola ekintu ekifaanaganako bwe kiti nga mu butuufu biri awo temubaddeemu busozi temubaddeemu ki kweganga oluguudo luli awo luli straight mu butuufu ebintu biba bizibu. Abantu bano eno babeera successful oba babadde successful naye nga balina gye bayise gwe gyotayinza kumanya mu butuufu omusanga atudde wano eno mu ntebe toyinza nakumanya nti bamusibako tiyaliko mukomera tekisoboka nti bamuferako toyinza kukitegeera okuggyako nga amaze okukola ki okubulira kati omutegedde bulungi gwe ali ku kyeyo kiki kyozzaako olinda kubeera ku misi contract ene gwe kosayininga endala okoleeta emyaka gyonna oba olina kyomuyigiddeko olunaku olwaleero. Sigenda kusukawaawo olw'obudde naye nga kyonna kyayogedde kyakola osobola okumukubirako ate nabeera nga akola ki nga akuyambako. Nze Nasali Shafiq ku kamera takumya mpera kome nere bulungi.